Yes, enkumi z'abannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala abo abawangalira Eastern Regions bavuddeyo ne beeyiwa ku streets ku nguudo ne beekalakaasa era nga bagenda maaso okwekalakaasa kuno nga kigendererwa ki nga kigendereddwamu okusapootinga US sanctions against Kabila. Beekalakaasa naye nga bagenda maaso n'okuwagira sanctions basapootinga US sanctions against Joseph Kabila. Nkugambye enkumi n'enkumi z'abantu era nga bawalabi beeyiye ku makubo bagenda mu maaso n'okuba nga beekalakaasa. Lwaki beekalakaasa? Joseph Kabila bakoze ki? Mbeera ki batuusizza wano? Ate nga tumanyi bulungi eggwanga erya Democratic Republic of Congo banga lyonna lize liwenda n'entalo. Kiki baleetedde okweyiwa ku nguudo? Lwaki tebeeyiwa ku nguudo nga bayikira M23 bazze oba nga bawambye? Kakati kalira oliko update civic osinziro bango otuuliriza gwatanda tweyungako wansi wali kigambo subscribe kikoneko nga otweyungako tubeera tuyabudde olunaku olwaleero nkukulisizaayo mukuliko obwakedde. Kati enkumi n'enkumi za pro government supporters bagenze ku streets mu bibuga eby'eggwanga lya Congo mu Kinshasa ku lunaku eziyise emabega beeyiwa bonna ku makubo nga bagenda mu maaso n'okuwagira nga bagamba USOA nga bawagira United States of America okusanctioninga Joseph Kabila. Kino baakisapootinga era baakiwagira nnyo nga balaba nti kiyinza okuba nga kireeseewo omwagaanya. Tujjukire bulungi nnyo mu Washington ya blacklistinga former president Joseph Kabila wiiki eyise emabega ng'emu ng'egenda maaso n'okulumiriza okubanga abagira abayekera ba M23 saako ne political militant armed groups eziwangalira mu Congo River Allies aba FC nga kigambibwa nti no ne basinze okunyigira mu conflicts ezigenze maaso mu Eastern country eya Democratic Republic of Congo. Treasury Department ekiyiminga ng'egamba mu bintu byonna ebirala Kabila byakoze era ne byatuusiza ku ggwanga okuwagira abayekera bana ba M23 agenze maaso no basapootinga in financial ways saako no baleetera technology support n'okubaterawo internet bagende maaso n'okudestabilizinga Kinshasa government. Kati government ya US okuvaayo ne sanctioning kitegeeza kijjulidde okubanga bamaze okubanga nga bamumutalinga nga bamulondoola enfuna enkola z'emirimu atambula atya emirimu agikakkala byatya jjukira mu ntandikwa y'omwaka ogwa 2025 Joseph Kabila ono eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya DRC ssebo omukulu yalangirira oluvannyuma lw'okuva mu self exile wali yeewaŋŋangusa ng'aliwangalira mu ggwanga erya South Africa ne mu Germany n'agamba nga wagenda okukumawo mu ggwanga erya DRC olw'ensonga nti bannansi ba DRC nga bamwetaaga kubanga yeeka gwe bayinza otunuulira okuba nga asobola okutebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Era n'alangirira n'agamba DRC government yeesibye ku bayekera ba M23 naye nga abayekera ba M23 si kyekizibu era ng'agamba ekizibu kya Congo mu kulembera aliko Felix Tshisekedi ekizibu kya Democratic Republic of Congo ye Joseph Kabila watu agamba era mu komawo
nga maze okusinga ebigambo ebyo oba kyali kimuwa simpasi asobole okubeera nga yingira mu DRC era yatuukira mu kibuga Goma territories z'abayekera ba M23 era ng'agamba ye yayina ekyokuddamu ebiwansi b'eggwanga erya Congo. Era agamba Tshisekedi yali teyeetagisa kulwanagana na lutalo, yali teyeetaaga genda mu conference n'abayeekera bano, yalina tuula wamu nabo n'ateesa ebigambo nno ebya Joseph Kabila. Jjukira ye okujja mu bukulembeze, obukulembeze bwasikira busikire kuva kitaawe era n'abukungulako emyaka egiwera paka we are resigning nga wano nga Felix Tshisekedi amaze okubeera nga amumala gwe mu kibya. Oli ku Yugi Update TV tukyeyongerayo nga wembaganye nti Department Treasury ebbanga ly'okuclaiming nga egamba Kabila alina ebintu bingi byazine byasinze okukola ebireese obuzibu ebiwagidde ennyo obuyinza mu DRC kwe kubanga providing la financial ways nga supporting us through financially technology support okubaterako internet ebintu byolaba ebiyinza okudestabilizing emirembe mu government ya Felix Tshisekedi. So yensonga lwaki olaba nga government ya US yamuteekako envumbo nga yeewala conferences zino ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza atanatuyungako nkutegeeza nti kirya wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko naawe osobole okubeera nga otwegattako. Kati nno wenjogereraga mu myusa musajja mukulu Joseph Kabila kuba bye yali abaze ne bye yali asuubira si bino tezivuddeyo. Era nti bannansi bajja muwagira nnyo era bajja kubipangira nnyo ku bigambo bye. Era n'ebyo byonna byayogedde bijja kuba biteekawo simpasi kubali basobole okuba nga bamuwagira baabuwe si we byabadde. Kati bannansi b'eggwanga erya DRC babuufumu balabufumukko era okusinziira ku ntalo ezibadde ewaabwe zibayigiriza essomo era zibalaze ekyokuyiga. Kati so buli nsonga gye bakola kubanga balwanagana na kujjawo conflicts eziri mu DRC. Ati omwami ono yewe yalaba nga olutalo lugenda mu maaso, manyi teri muntu alumirwa nga talina kigendererwa. Era yawoozanga abannansi b'eggwanga erya Congo temufaayo mu nnindire saa yonna yonna njija omunonozi wammwe. Naye ng'amaze ebbanga ddene ng'ali mu buwaŋŋanguse yeebalamye ensonga zino agenda maaso n'okulya ssente kubanga emyaka gye yamalako mingi nnyo mu bukulembeze mu Democratic Republic of Congo. Kitegeeza assets nnyingi nnyo ze yali agenze maaso n'okuseetinga omuva ebyenfuna omuva ensimbi. Kati yali eyo ng'agaya ssente ze nga yeerira kasente ke. Naye we yalaba abayeekera bano nga basazeeko yagirabanga opportunity mu abajjira era kikirizo bagaana ateeka okuba sapoti y'abantu bawagira be bayeekera bano. Kugambye teri ludda luva mu buli kibi kibaako n'ekirungi. Kati waliwo abawagira obuyeekera buno bwa M23 bubeewo kubanga basuubira okuba nga buyinza bayambako okusula gavumenti ya Tshisekedi. Bonna ki kye baagala kibafa. Buli muntu ayagala kukwatamu ku ntebe ya DRC lwaki baagala okufuga. Baagala okufuga olw'ensonga nti DRC ngeri weeri eggwanga nti no lijjuddemu eri obugagga. Amawanga mangi agagenda okujja nga gasaba DRC obuyambi olw'ebyobugagga. Ne mu bakulembeze bonna babaddewo obuyambi obufujja okuva mu mawanga ago twebuuza oba bwadde bugendawa okulaba nga eggwanga lino lyavu ku extent eno nga terina nguudo, poor network system, amalwaliro tebalina, ensi eremeddemu entalo. Kati ebyo ebimu nkyakwongerayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kigambibwa nti nno mu kuyingira kwe bino bye yakoze byongedde okuzibula bali amaaso ebyokuba nga abawa ensimbi abaleetedde tekinologi omupya. Njogera ku bayeekera ba M23 Joseph Kabila yabireese nga kiraga nti nno agitagetinze kujjako gavumenti ya Kinshasa. Era ne bagamba Department of Treasury egamba
bwe tuba tutunuddemu emivuyo gyonna ne conflicts egiri mu region eziviiriddeko abantu 10,000 okufa era ne zireetera n'abantu 10,000 okubeera nga bali displaced mu crisis, byonna byonna ow'okubinenyeza teri mulala ye Joseph Kabila. Ebimu yabireese singa si kusapootinga bayeekera bano aba M23 nakubawa buyambi ebimu bandibadde tebabimanyi. We yali ayogera ku lunaku olwa Monday, Julian ono nno nga memba wa party mu Democratic Republic of Congo wa kibiina ekimu ni DRC Ruling Coalition yakomandinze Washington DC ku discussion eno ey'okuimposinga sanctions ku Joseph Kabila. Ono memba wa kibiina kiramba ekivuganya ku by'obukulembeze mu Democratic Republic of Congo wawulaba ekibiina ekya NUP. Kabila kigambibwa nti nno bukyanga abeera asembera eggwanga erya DRC alitadde nnyo mu busambattuko ne mu massacres. Masaka kitegeeza embeera ey'okubeeramu okuttiŋŋana era nga bagamba nti ono tajja kuganya Felix Tshisekedi kubeera nga atambuza mirimu bye era nga bagamba tajja muganya kubanga atambuza mirimu gye bulungi era ne bagamba olw'ekyo Kabila rest in peace nga bamugaa ke kaseera oyabulire mu mirembe. Tetulina kye tukwetaaza, tetulina kantu nakamu ke tukwetaaza Joseph Kabila. Ono munnabyabufuzi yagenda mu maaso n'okwogera ng'amugamba ebbanga lyonna lye tukusemberedde tubadde naawe tubiriddwako mirembe, ebbanga lyonna lye tukoze lye tukulabyeko oleeta kacyankalano mu ggwanga lyaffe, bantu be bafa, tetulina kye tukwetaaza, genda owummule mirembe. Waki yamugamba ebigambo bino? Julian bino ebigambo abyogera naye nkugambye nti nno memba mu kibiina ekimu eky'ebyobufuzi mu DRC. Oragano Mwanza ono nno omwogezi activists era mu kibiina mu pati emu mu UDPS yagenze mu maaso n'okudescribinga sanctions zino ng'akabonero akalaga step gye batutte eri okutugumbula n'obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Kitegeeza bino byonna tuba tubitunuulira tulaba nga Joseph Kabila talinaawo masse, talinaawo kisanga we yali asuubira nti bannansi oba oli awo bajja mmuwagira. Agamba Joseph Kabila asaanyizzaawo ensi ye era agiremesezza ebintu nkuyanja era n'akulozinga values ekitiibwa eky'eggwanga lino erya DRC. Wano ng'agenda yagenda mu maaso n'okubba eggwanga lye n'akola kampuni ezize ku bubwe for his personal benefit ng'akyali mu buyinza ne famire ye era ne bagenda mu maaso n'okulwaninga bizinensi ezo. Kati bagamba tetulina kye tumwetaaza era nkujjukizaamu Joanna okwogera ebigambo bino okubanga agamba nti Kabila wummula mirembe, tetulina kye tukwetaaza. Omwaka oguwedde tujjukira bulungi nnyo, njagala tubive kumukumu. Tuli ku Yugi Update TV kosinziro banga otuwuliriza, waliwo abateeka mu comment section ne mutugamba musimanyi. Tulembeggerera nnyo, tulwawo okubawa information mwagala tugabawe nga tukyabula bucyabuzi olw'okuba nti no data wammwe abeera mutono. Mujja tusonyiwa munnange si byangu ebyokufuna information eri relevant
ate nga yeeyo nga terimu bulimba, tuba tulina obikwata mpola mpola. Olw'okubanga information eno tugibawa mu Luganda tekitegeeza nti no tugijja muli mu Luganda. Tutwala obudde okugikyusa ate nga tugikyusiza wano wennyini ku mpewo nga twogera ne tusobola okuba nga tubanonokeramu ebyo bye musobola okutegeera, tusobole okutegeera emboozi eno yonna yonna tuginnyonnyoke. Kati so tuyambe era mutusaase nga tubasaba n'obuwembeefu tujja ttambulira awo mpola mpola buli muntu asobole okutegeera. Kifundako okusigala ng'oli ignorant, ng'oli illiterate ku nsonga zonna okusinga okumanya. Naffe tukozesa data nno mungi nno ddala okubeera nga tubaweereza. Kyokka ate bwe tubakubira omulanga nti bannaye mutuyambiseeyo ka data we kati mutunula kyamuli. So n'olw'ensonga eyo mutukkirize tujja ttambulirayo bwe tutyo olw'ensonga nti nno bye tuba tulina okubeera nga tumenyaamenya okufulumya information bye bingi. Okulaba ng'osobola ogitegeera n'ogijjamu amakulu biba bingi nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo mbaagala nnyo kimanyi kumubeerako ku Yugi Update TV. Katweyongereyo. Kakati omwaka oguwedde kkooti y'amagye mu ggwanga erya Congo yakwata kwata Joseph Kabila era nemusingisa emisango, nemusetensingisa, nemuteeka ku death penalty, yamuteekako ogwa treason. Ate ng'omusango gwa treason w'ogujjiza mu ggwanga erya DRC kuba kufa. Era tujjukira bulungi nnyo ki ekyamuviirako okuba ng'agenda ku death sentence. Lwa nsonga we yali ava mu waŋŋanguse yeewaana nga waakomawo mu DRC era waagenda otuukira mu bayeekera, era weekite bwe kyali yatuukira mu kibuga Goma mu bayeekera ba M23. Era gavumenti ya Kinshasa ku lunaku olw'okutaano yavaayo n'egamba nti yeyaniriza sanctions zino era ng'agamba nti yali siteepu y'amaanyi era y'amakulu okugenda maaso n'okulwanyisa impunity mu Democratic Republic of Congo. Sanctions zino zibaateeka ku Joseph Kabila. Tujjukira bulungi nnyo sanctions ki. Baamuteekako restriction nga talina kuddamu kutambula genda mu territories z'abayeekera ba M23. Kino nga bamukugira lwa nsonga emu nga bagamba nti kitaddewo nnyo akatyabanguko saako n'okugugumula abantu. Omanyi kati singa Joseph Kabila ono yeegatta ku bawagizi ku bayeekera ba M23 ng'alina abawagizi mu Kinshasa, okimanyi abawagizi zabo nabo baba bawagira bayeekera ba M23. Kati ekyo bakimuteerako restriction baleme kuddamu na kutuula kuteeseganya ku nsonga zonna zonna ez'ebyobufuzi. Gavumenti kyeyali yeewala. Ekyaddako ne bamuteerako restrictions obutaddamu ku accessinga financial systems ze. Kyakola kitya? Kitegeeza baafreezinga back account ze baziblockinga nga taziinaako access. Kirememu wamwagaanya kugenda maaso na kusupportinga abayeekera bana ba M23 nga baali bakitunuddemu. Era mu kyo ne bamukuba ne death sentence, ne bamusentensingisa, ne bamuteekako omusango gwa treason. Gumuyamba omutiisatiisa asale pressure n'omuliro. Naye Kabila bino byonna obwabimukola yavaayo n'agamba nti bino yabitwalanga profoundly era ebintu ebiri awo ebiri unjustified era nga bigenda maaso n'okupromotinga injustice. Naye ng'agamba zino just zaali political motivations, byali politically motivated ne bannabyabufuzi ne bagenda maaso n'obimpaatiikako basobole okunfunza. Era ng'agamba ng'abeesinga ku unsubstantiated accusation nti ebyogerebwa ebitayina bujulizi ebitayina proof bye byagenda maaso n'okwogerwa era bye byagenda maaso n'okunsibya. Oli ku Yugi Update Civic Sinzo bango otuuliza kitwogera bino byonna tugambye amagye
bannansi baggwanga erya Democratic Republic of Congo bakedde kweyiwa ku streets za nguudo nga bagenda mu maaso n'okweyozaayoza n'okusupportinga sanctions ezavudde mu ggwanga erya United States of America nga bazikuba ku Joseph Kabila. Tetujja kugamba nti Joseph Kabila omu ku bayeekera ba M23 wabula ono former president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kigambibwa mu lutalo olw'okulwanira ebyobugagga mu Eastern Democratic Republic of Congo kukyagenda mu maaso era bataddewo frameworks nga peace deal ezisayiningiddwa wakati wa gavumenti ya Felix Tshisekedi saako ne gavumenti ya M23 omwaka oguwedde 2025. Tujjukira bulungi nnyo summits ezaakolebwa okuva mu kibuga Dar es Salaam, Goma, Kata, zonna ezo. Naye kigambibwa nti Washington yo already yabadde emaze okubanga imposing sanctions ku Democratic Republic of Congo neighbor eggwanga erya Rwanda nga bateebereza nti ono yagenda mu maaso n'okwenforcinga unsuccessful agreement. Yagenda mu maaso eno okubanga agreement eno eri unsuccessful yagiteekamu omukono Paul Kagame ow'e Rwanda. Ku ndowooza olaba ekifaananyi kyenkusiigidde wano baali baakasayininga accords ezo naye yamala n'abakuba omugongo ng'akabonero akabi akalaga nti si mumativu nabivudde mu nteeseganya era ne byasayininze ndowooza badde tabyagadde. Peace accords eza US President Donald Trump zanawunsingibwa ne great fanfare omusa provisions ezijjira mu US omwali industries, privileged access mu regional mineral riches basobole okubeera nga ba-extractinga minerals watali abakuba ku mukono ab'amagye gano. Eggwanga lino erya America lisobole okubeera nga lirina free access ku minerals ezigenda mu maaso nezisimibwa mu Democratic Republic of Congo. Kakati no wano Donald Trump yali akibaze era yakibala nnyo yensonga lwaki bano bagendagenda maaso n'okumunyiigira Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame. Ensonga ki? Nti gye buvuddeko Donald Trump yali tasobola kwesobola yoba eggwanga erya America olw'ensonga nti Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame bebagendanga maaso n'okukwasaganya ensonga za minerals eziva mu DRC era nga bebagenda maaso n'ozikukusa ne baziguza eggwanga erya America ne Israeli. Naye kaakati America we yalabye ng'Omurussia n'Omuchina basembedde nnyo n'asalawo okuloosinga agenda ayitire ddala eri mu Kinshasa ng'alaba wandibaawo oppango ery'omufiiriza eby'obugagga. Jjukira Congo emanyikiddwa ng'ensi esinga okusimibwamu tantalite, cobalt, pure copper, minerals ez'enjawulo eziyamba ennyo mu electronics materials. So America yali tesobola kuleka ddiiro eno n'okuteekamu amaanyi gonna okulaba nga basupportinga Democratic Republic of Congo okulwanyisa abayeekera bano accords zino ezasayiningibwa. Era bannansi bazirabyemu omulamwa bafunye kaweerero era yensonga lwaki olaba bavuddeyo ne beekalakaasa nga basupportinga eggwanga erya US oba kisoboka ligende maaso n'okuddamu okusanctioninga Joseph Kabila kuba bo baakuwadde entalo bagamba ono talina mirembe gyaleese ono talina kyatuleetedde okugjako conflicts zokka. Kati lwaki tuddaawo okubeera nga eggwanga lyaffe buli kadde libeeramu conflicts? Bamuteekeko envumbo bamusanctioninge ajja kulekerawo okubaakinga. Jjukira kati abayeekera bano baba bankingibwa abantu nga 3 eggwanga Paul Kagame, Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Imbu saako ne Joseph Kabila. Abo bano bafuuse b'amaanyi baba bagenda kulemwa. Ekyo kye nnyinza okugamba. Naye ng'oli ku Yugi Update TV kakati Rwanda okuba nga baakinga abayeekera bano kitaddewo embirabanye y'amaanyi nnyo mu Eastern Democratic Republic of Congo naddala omwaka oguwedde
Abayeekera bano bakapukyalinga strategic towns omuli Goma mu January w'omwaka ogwa 2025 kyayolesa amaanyi n'okuwamba obubugabuga obulala awo, era kino kyabawa amaanyi n'enkizi. Kyabawera ddala amaanyi okulaba nga benganga amagye g'eggwanga erya DRC bagenda mu maaso nga bagaziwa, naye nga nsonga yaki? Nsonga ya byabugagga. Oli ku Yugi Update TV ku badde osinzira obbanga otuwuliriza, tukyeyongerayo. Embeera weetyo weeri kati bannansi okuvaayo okwekalakaasa si kikyamu era tebakikola mu ngeri enkyamu. Ffe tukiwagira olw'ensonga nti nno tukooye eggwanga lyaffe okuba nga lijjamu ba refugees ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bafunziriza eggwanga nga Uganda, nga ti Uganda terina kyefunamu. Ng'enkonomi ssente zibbibwamu bubbibwa ne zitwalibwa mu mawanga amalala. Ekyo nno ekintu kikyamu abasinga tebakimanyi. Eggwanga lyaffe okuba nga ssente teyimirirawo, nga abasinga obungi betwala nga bannansi bonna bonna bagwire bagenda mu maaso n'okuyoola ssente, kisuula ekonomi y'eggwanga. Ekyo mukitegeera okuva na leero. Naye nga muli ku Yugi Update TV, nga bwe nkugambye nti Rwanda yo teyasitoopinga, yagenda mu maaso n'okuba nga esapootinga abayeekera bano newakubadde akoti zaali zikoleddwa. Kigambibwa bukyanga lutalo olutandika mu mwaka ogwa 2025 enkumi n'enkumi z'abasivilians ezattiddwa oba ezattibwa mu mwaka guno guli na guno, saako n'abo nkumi na nkumi abadisplacingiddwa, ababulidde mu kulwanagana, ab'ebisago. Era teri ggwanga liyina humanitarian crisis ng'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati bannansi bagamba ffe ku America kwe tutava, twagala basanctioninge Joseph Kabila ne Paul Kagame gyali ebyenda bimwetokote, alabire ddala ng'eno tekyaliyo kifo. Ate ng'omu America akisobola towakana, kubanga juzi yatuwa butoyi order n'agamba abayeekera ba M23 nti njagala mwambuke ekitundu kye baali bamaze okuwamba ekya Uvira. Katawuni center ako kamaanyi kajjuddemu ebyobugagga, era abayeekera bano baakavaamu nga tebeesiikidde bukanyeebwa, wabula baavaamu kimpowooze, baavaamu kimpowooze era ne bakola n'endagaano ne bagamba bo bali kwa rotation, era nga baagala kano akatundu singa bakaleka tewabaawo magye ga DRC gakayingiramu, gasigale nga kacontrolingibwa abantu oba amagye agali neutral okugeza nga aga UN. Naye ebintu byagenda bulala, bwali babisuubira si we byali. Oli ku Yugi Update TV ku sinziro banga otuwuliriza. Mmwe abatannatweyungako mbategeeza nti mukkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati streets z'eggwanga erya DRC mu Kinshasa zijjudde namungi w'omuntu, bagenda mu maaso n'okwekalakaasa olw'embeera gye bakooye ennyo, bagikooyedde ddala. Bo bagamba bakooye okulanga eggwanga lyali lirimu entalo. Kati Joseph Kabila okulabikako mu ggwanga lya DRC ate ng'ali mu bayeekera, bagamba ono talina kalungi kagenda tuleetera, ffe twamukoowa dda. Ebbanga lyafuga yamala ssente z'omubi bw'omusolo ng'agenda mu maaso nakusetinga assets mu mawanga ag'ebunaayira, era abadde mu kunyumirwa ssente ebyobugagga bingi bye yatubbako nga ffe bannansi b'eggwanga erya DRC. So talina kalungi kayinza kuba nga atuleetedde, era tetumwetaaga. Oli ebigambo bya bannansi waliwo bye batuuka ne bakoowa ne beekyanga. Ekyo kitegeere. Nga bulijjo tuba tuyitako mu comment section. Take that webale kubeerako. Jeni Kakumba webale kubeerako. Mirembe Hawa webale kubeera ku Yugi Update TV, eddoboozi lyo lituuse era liwuliddwako. Ani omulala wano Sennabulya Abudu
webale kubeerako. Sinabulya Abudu. Margaret Narweiso webale kubeerako. Margaret Narweiso. Maria Matovu webale kubeerako, message yeetuuse. Olw'obudde munzikirize enkome wano, mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.